mutabani waffe, mutabani wange, mutabani wa mwannyinaze ono. Mutabani wa mwannyinaze ono bambi Allah yamutidde Saudi Arabia gye yamujjululidde. Yabadde mu lyato nga bali mu kwevugamukko, eryato ne litomalegana n'eddala. Ekyamazima bambi bagenze okumutuusa mu ddwaliro ng'afunye obuzibu mu kifuba n'atadda ngulu. Naye mutusabire embeera sinungi mukwa musaasire ya Rabbi. Oyo mwana waffe ono Moze ali Saudi, Musa ali Saudi ono tumulaba ono mu kifaananyi ono. N'olwekyo nze ndi kojjaawe, ono ye mwannyinaze, tuli wano tuli basisita, naye tuli mu nnaku ey'ekika ekya waggulu, tuli wano ekyengera wano wa sisita. Ekyamazima tuli mu nnaku y'amaanyi bannange, mutusabireko, musabire nnyo maama w'omwana ono, ye mwana we kwabadde asibidde enkoba, omulenzi omukulu. Ngwakusaasire Musa ya Rabbi. Byamusomako omwana wange. Bakikere mama. Ndingoyo kubonaabona. Omwana wange mama tubadde tuteesa. Nangamba mama kumanya ate okutereeramu. Afaayo embeera ejja kuggwa. Nasuuna naweddemu essuubi Moze yafudde. Masuubi mama y'amaanyi. Naweddemu essuubi. Ekya Moze kyansuseeko. Beekubye obwato abadde mu kano akamu oba abadde mu speedboat ng'agivuga.